What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. What? You're still young. Why do you lose hope? Musumba Yesu yebazwe. Amen. Manya gange nze nabadde Hajara. Nagenda ku kyeyo nenkola ne malako nenkomawo nga njagala okuddayo. Ne Musumba nakomawo mu Desemba. Nakomawo mu gwe 11 nga 12. Nga njagala okuddayo mwezi ng'ogwokubiri. You lost hope from where? Subi we lyanzigweramu nalina mukwano gwange yali ampangira okugenda ku visa ngende nenoonyeza omulimu. Nentuuka n'abipanga ne biggwa. Sente ze How old are you? Oli wa myaka emeka? Nina emyaka 22. But you still have hope. Wakyaliyo suubyo. What is it that you cannot forget in your life? You lost hope from where? You are about 60. Do you have the hope of being wed? Okay. The introduction. Naye ebyembaga endala nagimala era nali nsibye empeta naye nensalawo nenje eri mukama ewaayo. At that age, where do you have the lost hope that your life cannot gain? Say what? Kyemba kyafuna kyendaba ye nyumba eyange gye nsubira nti nyiza obutagifuna. According to the age you have. Go enter your own house. What is it that you cannot forget in your life? I'm 32 years. But Pastor, me with my husband, as if I don't have a hope. You and your husband? Yes. You don't have a hope. Like if you tell him something, let's buy this and that. Things up, he thinks I don't know how. Even I'm planning, I say, if God help me, let me produce my baby boy. I stop producing, I do my own development. Era nsaba Mukama nti njagala kuzaalayo mwana mulenzi mbiveeko nkome nkole ebintu byange. Olina bameka? How many children do you have? Olina abaana bameka? I have 3 girls. Bawala basatu. Now you are looking a boy. Yes. When you get a boy, kati bwofuna omulenzi and you will stop. Yeah, right now I'm pregnant, but I want a boy. If God ndi lubuto naye sina mwana mulenzi. You want a boy? Oyagala mwana mulenzi? When you get a boy, are you going to stop to produce? Kati bw'onoofuna omwana omulenzi onookomawo okuzaala? Yes, Pastor, if I have hope. Pastor, true, I will stop. Jakomawo. Talking like that. I'll never do it again. I'll never do it again. Abakazi boogera bwe bati sikyabiddamu maama. Naye ennaku 2 nga ziyiseewo. Tumbi sugiraba ng'egenda mu maaso. Ddayo otule Mukama akuwenye omukisa. What is it that you cannot forget in your life? For the age you have, do you have hopes of gaining wealth? Kama webazibwe Pastor. Amen. Mazina tumwesigera Hussein. Ekintu kubanza kusaba Mukama kubaasa ku emyaka imazire ndi kukora. Takufuna sente. You are losing a hope. You lost hope. Emyaka ina 35 tiyine kinyini. Nkoko ndi nkondi. Olina myaka emeka? How old are you? 35. 35. 35. Wena? Yonna. 35 years. Nababira ate nakabazaala kati nabo mbadde sibayina. Bana. Andi oluswana nalo lwanyo. South Africa nalo. I'm spoiled by the Swana language. Bana. Sawuli ngagamba bana bategeza banange. Wena. Even you. Gun seat. Dayotule. But you still have nsuubira wakyaliwo
suubi okusinziira ku myaka gy'olina. What is it that you cannot forget in your life? How old are you? Emyaka yo olina emyaka 36 naye sikyalina ssuubi lyonna kubanga ekiseera kino sikyalina nawe ensula sikyasobola kwesasulira sikyasobola sasula nnyumba bagingobyemu sikyalina ssuubi lyonna kuba wali ofunyeyo ku musajja akukiina nti agenda kuwasa. Have you ever gotten a man to promise to marry you? namufuna era n'annyanjula n'amala n'agwa eddalu kati sifunangako. yakwanjula olwamala okwanjula He introduced you after then he ran mad. What? yagwa eddalu. He is now mad. namufuna n'annyanjula ne muzaalamu n'abaana n'agwa eddalu. kati akyaliyo. So is he still there? gyali mukyala ewaabwe naye mulalu. eddalu erya ddala. Is it real craziness? eddalu erya ddala. simusobola kuba nange siinawo ensula sina ntambula butambuzi ate naamusuzaawo. kwega mulabira ddala nga n'essuubi lyakugwamu. For sure you see you lost all the hope in you. bwe kiri musumba. kati abaana bo bali ludda wa? How about your children? Where are they? bali mukyala ewaffe gye nzaalibwa. waba wa maama. You got them to the grandma. ye musumba. emyaka gy'olimu buli kintu kyonna kiwaggwamu essuubi. You lost hope according to the years you have. njagala mukama I want the Lord to bring back that hope you lost. Dayotule. What is it that you cannot forget in your life? olina emyaka emeka? How old are you? 34. 34. kiki owaggwamu essuubi? Where did you lose hope? musumba mu famire yaffe sirabangamuuko avuga mmotoka naye mbadde njagala mukama akinkolera kakase nti yesu waayiga akola. olinayoko okusuubirya embaga? Do you have any kind of hope of being wedded? embaga sijagala nnyo naye njagala emmotoka. kati kankubuuze. So let me ask you. nga bakuteeredde wali corona. If they have placed a corona there, oba ipsam wali. maybe Ipsum type, n'embaga. and the wedding, kiruwa kyotwala? where do you opt to go? musumba ntwalako mmotoka kubanga mu famire yaffe teriimu naye embaga gye ziri. Gansit. Dayotule. What is it that you cannot forget in your life? Nyondi munyoro wa Kinyara. Ngia kubaza runyoro. olina emyaka emeka? 42. 42. otyo? Go on. Kizire kumbihiza munono kunduma nkafuna maka kyonka maka omusajja wange yagenda nawo tayenda akora kyonka aikaroko na sente za kafunire na heriza bamalaya sente za kafunire na heriza bamalaya. kogambulabira danga. For sure you see tokine subi. You have no hope. Toko kyalina subi. You have no hope. Kuba nkurora tanyinaho nanka tuina bana baita bana tabarolera nikaraho ninyoni mberolera nyenka kyonka we anaru. Dayotule tofayo. What is it that you cannot forget in your life? Yesu simwe musumba. Nze sina subi nyine emyaka 42 kyokka pastor nzizo maaso go nakunyonyo taliwo wagenda bweru omusajja na yasanganye ne sente zange nazikolese bye nimuyayanira na wano namuletawo nafuna sente navuga motoka kyonka bwafuna sente nnyo agenda mu bakazi bwayavuba jo wange kati nyavuba de pasta na panyisa n'ennyumba tasobola okumpa ne sente n'akamu namugamba ekifaananyi kyawe n'akikutakutura n'akisula ningamba pasta. Dayotule. What is it that you cannot forget in your life? How old are you? 52. And how many kids that you have? 8. 8. wazimbayo ku nyumba? Any house that you constructed?
ennyumba yagaana. So it failed. Wanakolanga obusente naye nga sente ne bwoba okuŋŋaanyizaawo ng'ekizibu kigwawo ekyamangu nga kizimalawo naye nga simanyi kizibu ekiva. Gansit. Ddayo otuule. Sumba Mukama yeebaziwe. Amiina. Nze n'emyaka 4 naye essuubi yaggwawo kubanga ne wekabaka bizinesi newenkola kafa. Sina wadde ennyumba sina nga wendi. Ideally, you lost all the hope in you. Sisuubira nti mpinza okufunako ekintu kyonna kyonna kye mpinza okubeera. Ddayo otuule. What is it that you cannot forget in your life? Musumba nze ndi mwana muto naye lwaki naggwamu essuubi kubanga buli wembeeraawo funa ebirooto ebintu g'ekiro omwoyo guŋŋamba ddayo fiire mu kyalo kyokka nina omwana ekiseera kituuka eddooko lino ne likankana buli kiseera sirina mirembe sirinayo embeera omwana namulekera mmange ne mugamba maama ngenze kunoonya bulamu mu kibuga ng'abantu bansekeredde bonna nze ne nvaayo ne nkomawo buli we ŋŋamba okuddayo mu kyalo nga mpulira omutima gutya kubanga What is it that you never forget in your life? baserabidde lwe lumbe luno okuntulugunya nga ndi lubuto. Ddayo otuule. Kati nze Musumba kye naggweeramu essuubi ery'okuba nti kye nali njagala okufumbirwa saafumbirwa ate ne njagala okufuna era essuubi ery'okuba nti bwe mba sifumbiddwa kaneegulire ekibanja neezimbire. Kati n'ekibanja nakyo ne ndaba nti sikyalina ssuubi kuba sikyalina maanyi gakola. Kye naalibadde ngamba nti kati kaafune ssente eziwera ebintu babiseera nnyo. Kati bw'onoofumbirwa amannyo n'oba nago. So you don't stay with. Kaakati Musumba eky'obutafumbirwa kuba kye ŋŋambye nti kiri kye ŋŋambye nti omusajja namulemwa nemba nti sikyasobola byakufumbirwa. Abaana nabazaala ne baba nga gye bali. Naye nga n'abaana nabo tebaneesobola kulaba. Maybe I pray we get a certain Haji. Kihaji? Iye ate nze kihaji kikyantwala. Nze ndaba nkaddiye nnyo. Weetaaga mukadde muno. You want a fellow elder person? Kakati awo tukisabire Mukama nsaba onsabireko sobole okufuna amaanyi ag'okukola ndabe nga nfuna ku maka nange mbeere mu maka. N'okufuna omusajja. And getting a husband. Neefuna omusajja. Fukamira. Kneel down. Fukamira obulye Mukama omusajja. Kneel and tell God for a man you want. Oyagala omusajja ofune. You want, which qualities do you want? Tell your God. Start. Musumba nsaba okunsabira omusajja gwe njagala nga musajja mugagga ng'ayina emmotoka ng'ayina n'amaka. Awo nja kuba nsobola okubeeramu nga nja kusobola n'okunzijanjaba n'okunteeka mu mbeera gye njagala. Bw'ajja obusubira mutuuma mannya ki? Which kind of name would you wish to call him? Amanya. Go on. Agalav. The loveless names. Amanya gatya. Ng'omwami w'obono omutumba. As your husband, you create a name for him. Amuyita daddy. Muyita daddy nti kaakati daddy. Njagala kino. Njagala ekinyiriza okulaba nti mbeera ku mulembe. Kaakati kyekyo. Kale genda Mukama akolere. Go and Lord perform a miracle for you. Genda bakube embaga muri. Go and be introduced and wedded in Jesus' name. What is it that you cannot forget in your life? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Tosobwa programu yo kikyolifa teweerabidde wano ku ABS television okuva ku Monday mpaka ku Lwokusatu ssaawa 4 ez'ekiro